nga lumu omwezi ogwokubiri omwaka 2022 Patrick Lwangazizinga yakwatibwa nga avunaanibwa gwa kutta mukyala we era ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'Okumi omwaka 2024 kkooti n'emusalira ogw'okuwanikibwa kalabba. Omusango ogwo gwali nali nvunaanibwa okutta mukyala wange. Kyokka oluvannyuma lw'okumala emyaka 12 mu nkomyo kyazuulibwa nti ono yali yalangibwa bwemage. Nali sirina musango. Mukyala wange yali mulamu nga sittanga muntu yenna. Omukyala ni mu kkooti mwennyini yalimu n'omulamuzi n'amusitula n'abuuza n'abajulizi bennyini bagamba nti yono ne bagamba nti yes omukyala yo, naye omulamuzi era yamuyita prostitute n'agamba nti this is a prostitute. Okutuuka ku kino Zizinga agamba nti kyava ku nkaayana za ttaka lye baali baagala okumutwalako. Kaakati kye baali balina okukola kwe kunteekako omusango nti nasse mukyala wange, ne bakozesa obujulizi obw'obulimba ne banteeka eruzira ne bansalira ogw'okufa. Zizinga tumusanze ku mikolo gy'okujjukira nga bwe giweze emyaka 18 bukyanga amawanga gatandika kaweefube w'okulwanyisa ekibonerezo eky'okuwanika abasibe kalabba. Gibadde ku kitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu ki Foundation for Human Rights Initiative. Ensi nyingi mu kiseera kino zijjeewo ekibonerezo ekyokuwanikibwa kalabba nga we twogerera kaakati ensi 106 zimaze okujjawo ekibonerezo ekyo, so nga wano mu Africa ensi 16 nazo zimaze okukijjawo nga eyakasembayo ya Angola, so nga ate mu Bulaaya Kazakhstan nayo yakijjeewo. Mu kaseera kano Uganda erina abantu 131 abasalirwa ogw'okufa, naye abalwanirizi b'eddembe ly'abasibe n'okugjawo kalabba bagamba nti abamu ku bo baalangibwa bwemage. Abantu 18 kaakati abamaze okukakasibwa nti baasangibwa nga emisango gino tebagizza. Dr. Livingstone Sewanya n'agamba nti kaweefube okulwanyisa ekibonerezo ky'okutta ababa baasingibwa emisango nga bawanikibwa kalabba amututte mu bavubuka naddala mu matendekero aga waggulu. Abavubuka bwe banaaba bakyenyigiddemu ne bakitegeera bulungi, Uganda ey'enkya tejja kubeera na bibonerezo bifaanana bwe biti. Sewanya n'agamba nti newankubadde Uganda tennajjawo kibonerezo kino, waliwo essuubi nti kigenda kutuukibwako. Okuva mu 1999 abantu abaasalirwa ogw'okufa tewali gwe baali bawanise kalabba, so nga amagye kino gaakikomya mu 2003. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.